Bulijjo tulindiridde akadde okuva Mathias Mpuuga bwe yayogera ebigambo ng'asinziira eri mu disitulikiti y'e Mityana, nga tulinda akadde pulezidenti w'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu era omukulembeze wa National Unity Platform era nga ye mukulembeze wa Mpuuga ki kyagenda okubyogera. Kumanye omwana waakola ensobi mu maka, tulinda oba ku kyalo waakola ensobi ku kyalo, abatuuze baba balindiridde balabe taata agenda gyogerako atya, abazadde bagyogerako batya. Kati bulijjo tulindiridde abazadde ba Mathias Mpuuga ku nsonga eno ki kye bagenda okugyogerako. Era munnange olunaku olwokutaano omwami amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform yavaayo n'ayanukula Mpuuga, yavaayo n'ayanukula abatuuze ku bigambo Mpuuga bye yayogedde. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza yeekumira ku Yugi Updates. Nagambye ngenda kuba nga nkomawo mbawe ebigambo by'omukulembeze wa National Unity Platform wamu n'abakulembeze baayo bye baayogedde okusinziira ku byayogerwa ne Mathias Mpuuga. Era nno nga ate nga akyali mmemba wa National Unity Platform, kitegeeza akyali muzadde mu kibiina kino. Muganda wange mutegeeza nti nno teweerabira kusubscribinga, genda maaso n'okuba nga osubscribinga tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Nagambye yeyo noka channel tugenda okuba nga ekutuusaako follow-up information nga tugikolako follow-up, tukutegeeze buli side ki kyegamba, tusobole okuba nga tupiikingamu ebyo ebitugasa ebigenda okuba nga bijunya eggwanga lyaffe Uganda. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tegeeza okola kyamaanyi nnyo baganda bange abali Saudi Arabia, abali Qatar, Oman, South Africa, USA, Canada, abali Dubai, baganda bange mbabuuzaako nnyo, mbategeeza nti mukola kyamaanyi obwekumira ku mayengo gano. Muyimirizaawo channel eno kubanga egenda mu maaso baganda bange era temugivangamu. Mmwe abakubiriza bannammwe ne basubscribinga ne basharinga okusobola okulaba nga amayengo ga omukutu guno gayimirirawo era nga gagenda buziba. Gwe mukwano gwange ali eno. Naffe tetugenda kwesisigaliza, tugenda kuba nga tubaweereza nga bwe tweyama okubaweereza. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Buli mbeera tugenda kuba nga tumakinga sure nti tutuuka mu buli nsonda tunokoleyo amawulire information gye mwetaaga okumanya mwe banankyukakyuka. Newankubadde oli eyo yonna gy'osinzira okutuwuliriza naye, newankubadde oli mitala w'amayanja, okyali mu ggwanga Uganda kasita obeera nga otuninga Yugi Updates TV, kitegeeza ensonga zonna zigenda okuba nga zifa mu ggwanga lyo ogenda kuba nga ozitegeera. Oleme kuvaayo ero okomewo mu ggwanga lyo ng'oli blank nga tolina ky'obimanyiiko. Bangi bakola ensobi eyo, baba tebaagala kumanya information eva mu nsi yaabwe. N'atuuka musajja wattu oba mukazi wattu ng'alina capital gw'akoze naye nga tamanyina wakutandikira, nga tomanyi sekita gy'ogenda tambuliramu, nga tomanyi kino ki ky'olina okusigamu ssente zo. Naye obeera ku mayengo g'emikutu gino oba ojja kutegeera bulungi oba ogoberera bulungi ensi yo. Teri kisudde baana bagenda Bulaaya kukola mu matigga nabbazza mabega nga kukomawo na kapito waabwe mu ggwanga ng'abadde taliwuliza, tamanyi kigenda mu maaso, tamanyi kitradinga, n'akomawo ne bamutomeza ne bamugamba siga mu kino, teeka mu kino, kola kino, tiwa kino, n'otuuka abantu ne bakutomeza. So singa obadde naawe owuliriza ng'omanya ebifa mu ggwanga lyo, omanya ekitradinga, omanya sekita eno erimu ki, industry eri erimu ki, n'omanya ogenda okuba ng'otandikira gwe muganda wange ali eyo. Era tokolanga nsobi, omakinganga sure nti n'obanga olina ekintu ky'ogenda osigamu ssente ng'ovuddeyo emitala w'amayanja ng'ovudde kola, sooka obuulirize omanye kino kikola kitya, kino kikola, baleme kutomeza nnyo. Abaana babeera eno nga bayaggayagga abatalina byakula, kasita balaba nga ovuddeyo ne bukapito bo baba baagala okukutomeza. Afaayo nno ng'agenda okukulumirirwako muganda wange, naye nga naye alina kyabazizza, ye yeefuddeko yekka, ye abaze waafunira. Gwe tafuddeyo ba ogenda kisigamu ssente zo zoonooneke, emyaka gye gy'omaze emyaka 10, emyaka 5 ng'obonaabona tajja kisinziirako. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza yeekumira ku Yugi Update TV. So nkutegeeza genda maaso n'okuba nga osubscribing eno channel, towerabirako nakkade buli information ebeetuuka obeere ng'ofuna alerting message osobole okuba nga okola ki ng'omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga, kubanga ffe buli sekita tutuukayo ne tugibaweereza mu byobufuzi, mu investments ezigenda mu maaso mu ggwanga, mu biki byonna ffe amawulire ago tugakuleetera, information tukikuleetera n'oba nga osobola okuba ng'omanya. Si lwakuba nti nno tuba twagala okubaweereza oba okwogerako nammwe nnyo
oba n'okubatawaanya ennyo, naye tuba twagala mumanye buli sekita omanye ekigenda mu maaso mu ggwanga, kwegamba buli nsonda y'ensi obeere ng'okimanyi gwe munankyukakyuka ali eyo gwe muganda wange ampuliriza. Kutegeeza twerabira ku subscribing, agenda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga muganda wange. W'osubscribinga tewali kiba kikuggyeeko, just ogenda kuba ng'oyambyeko eddoboozi lino kubanga ligenda wala nnyo, tubeere nga tubaako n'ebintu bye tukyusakyusa mu ggwanga lyaffe. Omuganda wange saagala kulwisaayo, njogedde ebigambo bingi nnyo era mu nsonyiwe ekikoze obubi okubanga mbalwisizaayo nnyo okuboonoonera obudde. Muganda wange nga we nabagambye gye buvuddeko awo, omwami ono Mathias Mpuuga yasinzira mu Mityana district n'ayogera ebigambo ebifuukuule, n'agamba abakulembeze b'ekibiina kino nga bwe bali abatamiivu, nga bwe basiiba mu mabaala, nga bwe bali abanywi b'enjaga. N'agamba n'okugamba nti no teri mukulembeze ayinza kwagala kutwala bukulembeze mu maaso nga tali soba. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Era n'agamba nti no okusobola okuba ng'osobola okugyako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'atanyina kitamiiza kyonna kyakozesa, atanywa njaga, atanywa mwenge, mbu tosobola kukozesa mukulembeze mutamiivu okusobola okugyako omusajja ono Yoweri Kaguta Museveni mu ntebe. N'agamba era abakulembeze ba National Unity Platform n'abasongamu olunwe okubanga batamiivu. Naye muganda wange ebyo ebigambo nabikuwadde ne ŋŋamba nti no ono yali ayina keyeekyabira ne bye yali ayogera, ndowooza yali tabitegeerako obwo obudde, kubanga omuntu n'oba osirise si buli ayogera ennyo nti aba mutuufu. N'obeera osirise osobola okuba nga olicognizingibwa nti gy'oli. Tiweetaaga kwogera nnyo okulaga abantu nti nno gy'oli. Oba tolina byakwogera, beera eyo otuule osirike, olinde ensi gy'aginga, ensi ekulamule. Teweefuula mulamuzi wa bulamu bwo. W'oneefuula omulamuzi w'obulamu bwo nekyetandigenze bukyamu, ojja kwekanga ng'okiramudde mu bukyamu. Linda ensi ekulamule gwe muganda wange gwe ampuliriza. Kakati ono omwami we yamaze okumala okwogera ebigambo ebyo, era pulezidenti yasoose kusirika wa National Unity Platform talina kye yayogedde, naye oluvannyuma n'avaayo n'areactinga ku commission ono amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga, era y'ono omu ku baayogedde ebigambo ebyo wammanga gwe mukwano gwange. Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine we yabadde addressinga press bannamawulire ku Friday wali eri ku National Unity Platform headquarters e Makerere Kavule. Bobi Wine yagambye nti nno ensi emanyi hisitole waffe. Ebigambo Mathias Mpuuga bye yayogedde si bipya era bangi bazze babyogera, era naye kwegamba tekituwuniikiriza, si surprise okubanga yabyogedde. Naye ffe ensi emanyi hisitole we yaffe, hisitole waffe yenayina ensi emumanyi. N'agamba nti no Mpuuga yajoyininga National Unity Platform bulungi nnyo ng'akimanyi bulungi ekibiina kino gye kyava. Era Bobi Wine ayongera ng'agamba bayita abafuuyi b'enjaga, bayita abatamiivu, be bamu ku baalonda Mpuuga okubeera leader of opposition. Era bano abanywi b'enjaga bayita abatamiivu ne bamulonda ku bwa commissioner of parliament. Naye we baamuvaamu ku nsonga z'okugabana ssente miliyoni 5 eza service award, wano nno we yavuddeyo n'asooka agamba nti nno n'ajjukira nti abantu baalimu banywi banjaga era batamiivu. Byabadde bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu luzungu yayogeddewo ati marijuana smokers and drunks voted for Mpuuga as a leader of opposition and later as a commissioner of parliament, but when they booked him over 500 million service award, it was when Mathias Mpuuga remembered that they are marijuana smokers. Watu yabyogedde. Naga bano baamulonda ku bwa commissioner
twamulonda bulungi kuba commissioner, bano bayita batamiivu abanywi b'enjaga, be baamulonda kubeera commissioner, be baamulonda okubeera leader of parliament, leader of opposition, naye oluvannyuma erwamuvaamu ng'amaze okulya omusimbi, okwezibika omusimbi, emiliyoni 5 eza service award, lwe yajjukidde nti nno bano baalimu banywi banjaga batamiivu. Gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates. Ebyo byabadde bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Agambye nti nno abantu bajja wano ne bajoyininga bamarijuana smokers, ne bajoyininga abatamiivu, naye abatamiivu bakufuula deputy w'ekibiina, bano bamarijuana smokers bakufuula ba leader of opposition, era bakulonda ku bwa commissioner. Era Bobi Wine ayongerako n'agamba owabba ssente bano ba marijuana smokers bakugamba nti kino tebakyetaagirako ddala, era bo tebakolagananga nakyo, boyita ba marijuana smokers. We bakugamba nti kino kyokoze kikyamu era tebakyetaaga, olwo n'otandika bayita ba marijuana smokers. Oba okitegeera gwe muganda wange yeekumira ku Yugi Updates TV. Era ayongerako President wa National Unity Platform, era ayongerako nga maakinga ng'agamba impuuga ono ne kalakitaazi ze n'embeera ze n'abamugoberera bagenda kubanga balera abaana bakimanye, era njagala bakimanye nti nno ekifaananyi kyasiga mu baana bino abasiga mu mbeera nnungi oba morals ze bamulabirako ze zisaanidde. Alina okimanya nti abantu balina omulabirako ne good characters ne morals ennungi, abaana baffe basobole okuba nga bamulabirako. Munaye Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga mu kwogera kwe jjukira nti nno we yabadde asinziira Emityana, yagambye we yabadde asinziira Emityana district yataakinze nnyo, yakoze ataaka ku kibiina kino ng'agamba nti nno mb'okubeera omukulembeze w'eggwanga oba okusobola okugyako president, yena alina omukulembeze alina okubeera soba mukadde konna. N'agamba nti nno Museveni who is the party want to overthrow doesn't smoke, nti Museveni ono gwe baagala okugyako ku bukulembeze tasmokinga. N'agamba nti buli oyo yenna ayagala okubanga ajjako omukulembeze ku ntebe ye ateeka okuba 24 hours ng'ali soba, ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. N'agamba Museveni ono abeera soba essaawa 4. Kati muganda wange nenjogera okubuuza, lwaki oba ogulumiza opponent wo gw'oba ogenda ate okubiisana naye? Oyagala kukyusa ggwanga wabanga ali soba ekimala, kuba kati ffe soba gye twetaaga twetaaga soba mu ndowooza ne mu nkulaakulana. Kati ono omwami Mathias Mpuuga akyali mabega nnyo, wabanga soba ye akyagitunuulidde awo nti kugenda bugenzi mu bbala kunywa mwenge. Ffe twamugambye kitwetaaga si muntu okuba nga ayambadde amasuuti amataayi, kitwetaaga nti n'oba okera bukeezi ku makya wali eri ng'ofuuwa mindiyo, naye ng'osobola okutwala eggwanga mu maaso, osobola oddikulembera, olina ebirowoozo eby'enjawulo ebizimba eggwanga. Kati ono Mpuuga sirowooza nti nno alina n'obusobozi obutwala eggwanga mu maaso, kubanga ng'onootwala eggwanga mu maaso weetaaga sooka kusirika n'otunuulira n'olaba ekituleedinga mu ggwanga, n'olaba abantu abagenda okutwala ku ekyo ky'oyagala kye baagala. Toyina ngeri ki gy'osobola kugenda mu maaso nga bagenda okuba nga bakukulembeddemu okutuusaayo tomanyi kye baagala. Omukwano gwange ali eyampuliriza, wabanga tosobodde kulaba nti nno wali oyagala ekifo ky'obwa commissioner, wali oyagala ekifo kya leader of opposition, n'otasobola kulaba nti nno kino ekibiina kya National Platform kye kigenda okuntuusaayo, then wali musiru. Kitegeeza nti ebyo byonna bye wafuna wabifuna ngaaze surprise, wali tobisuubira. Wali tosuubira bano b'oyita abafuuyi
abamalijwana abatamiivu kuteeka ku kifo ekyo. Kitegeeza wandibadde ofunamu ekyokuyiga kyamaanyi nnyo noba nga mwewaŋŋana ekitiibwa n'owa abakulembeze ekitiibwa abakutuusizza w'oli abaliko ebakutuusizza ate mulekerawo okukola remarks nga temulowoozezza n'oluvannyuma ne mutandika okwejjusako ebyo muba mwayogedde. Njagala okimanye nti n'awasirisa amanya ky'oba olaba ekikere bakibikira ku gwa musana ne kikaaba ku gw'enkuba naye kyekitegeeza nti nno ku gw'omusana tekyategeera tebaakibikira tekyabitegeera kiba kyategeera. Y'ensonga lwaki olaba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeewala nnyo okwogera ennyo tamala gavaayo ku buli statement ku buli amulumbagana tavaayo nnyo. Aba amanyi akadde akatuufu. Manya akadde akatuufu mu kifo ekituufu mu biseera ebituufu by'oba olina okwogereramu ekintu. Awo ojja kubeera mukulembeze mulungi mu ggwanga n'eggwanga lijja kwagala. So olw'obuyigirize bwo wabula obwa amagezi ne ideologies gy'olina by'osobola ogigattako gwe mukwano gwange yeekumira ku Updates TV. Tegeeza tuwerabira kusubscribinga, tuwerabira kusharinga kano kasobole okutuuka eri kwoyo yonna yenna gwe twagala katuukeko muganda wange. Weebale nnyo.